Mu mawulire agakagwawo, breaking news, ssemateeka w'eggwanga oba constitution yandibanga essaawa yonna egenda kuddamu okubeera ng'ekwatibwako, egenda kuddamu ekubanga ate ekyusibwa akawaayiro akabadde tekaliimu akalaga nti kooti ey'amagye etuula emakindye, nga kooti eno erabiddwako emirundi egiwererako ddala ng'ewozesa abamu ku bantu ate nga ba civilian, ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka. Jjukira mabegakaawo abantu bangi babadde bawozesebwa mu kooti eno ey'amagye emanyiddwa nga General Court Martial, wabula ng'ekikolwa kino kimenya mateeka. General Court Martial eno omuntu agiri mitambo ba chairperson owa kooti eno kyetuyita military court, bamuyita Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Kooti eno njagala okutegeeza nti ebadde ewozesa abamu ku bavubuka ab'ekibiina ekya National Unity Platform, abamu ku bantu bannabyabufuzi ab'enjawulo, wabula nga kino ekikola mu bumenyi obw'amateeka. Kakati mabegakaawo abalamuzi aba kooti enkulu baatuula ne bawa ensalawo yaabwe ne bategeeza nti ekituufu kiri nti kooti eno teriiwo mu mateeka, era ne bwe tukebera mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda talina waalambikira nti kooti y'amagye oba General Court Martial erina okuba ng'ebeerawo. Kigambibwa nti kooti eno ekyagiteekesaawo oluvannyuma lw'okuba nti kooti eza bulijjo civilian courts nti zino kooti zo zigoberera amateeka, kyokka ng'eno kooti ey'amagye teyali kooti wabula kaali kakiiko akakwasisa empisa mu magye aga UPDF. Kakati abakulu ne bategeeza nti kati tekajje tuba tufuula kooti, kakati bano bonna be tuba tuwambye, bano bonna be tuba tukutte babeere nga muno mwe bawozesebwa olw'ensonga nti eno kooti egoberera biragiro by'omuduumizi waabwe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, so tegenda kubeera ng'egoberera mateeka ng'ekyajinga abantu bano. Naye nga bwe nkugambye nti abamu ku bantu abasinga okubeera nga bawozesebwa mu kooti eno abasinga obungi tebabadde bannamagye, kyokka nga ate kooti mu kuteekebwawo baalaga kyegenda kuba ewozesa bannamagye, era mu kabonero akalinga akukwasisa empisa kooti eno kigambibwa nti ebadde ewozesa bannamagye era nga akaali kakiiko akakwasisa empisa nkugambye ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Robert Freeman Mugabe, era nga yatwala ekifo kino okuva ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwali gwa 2022 kye tuyita General Court Martial etuula emakindi. Kakati wuliriza olunaku olwajjo akabondo k'ababaka aba NRM baasisinkanye mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni ng'ekigendererwa jjukira ono ye akugamba nti bano ababaka gw'omulimu gwabwe kuwanika buwanisi mikono okusinziira ku oyo mukama waabwe kyaba ayagala. Kakati kino ekikolwa kyalabiseeko olunaku olwajjo bwe baasisinkanye, era nga bw'omanyi nti omulimu gwabwe kuwanika buwanisi mukono eri ekyo mukama waabwe kyabeera asazeewo, tebakisazaamu tebamuwakanya newankubadde kiyinza okuba nga tekiri si kirungi eri omuntu wa wansi. Kakati olunaku olwajjo ababaka bano kye tuyita NRM Parliamentary Caucus baasisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni nga ye omukulu agamba nze nina enteekateeka njagala paalamenti yennyini gye mba nkozesa okulaba nga kooti y'amagye eno eddawo. Jjukira kooti ensukkulumu oba Supreme Court abalamuzi baatuula ne bategeeza nti kooti eno teriiwo mu bumenyi bw'amateeka. Olunaku olwo twakuwa live gwe yali atugoberera naddala ku mukutu gwaffe ogwa Facebook. Kakati omukulu we yabasisinkanye ng'abagamba njagala kukozesa paalamenti oluvannyuma lw'okubeera nti nze nsingamu ababaka abangi, nzizeewo kooti y'amagye era mu mateeka mu constitution y'eggwanga ekintu kino kigendemu mu ngeri yonna. Ssemateeka agenda kuddamu okukwatibwako oluvannyuma lw'okuba nti bano be balina numbers ennene mu paalamenti y'eggwanga. Omukulu we yabasisinkanye bwe yababuuzizza ku nsonga eno basi kubabuuza wabula bwe yabalagidde ku nsonga eno bwe bamaze okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'emu buwanise mikono ne bagamba kyekyo kyennyini tetuyinza nakubeera nga tukiddamu. Era mu kuwanika emikono bakkiriza ebintu by'ogenda okuwulira okusinziira ku sources nga batugamba nti abakulu bano mu kusisinkana tewaabadde kuwakanya, kwabadde kubategeeza butegeeza timugendagenda mu constitution ey'eggwanga erya Uganda nga muyita mu paalamenti article ey'e92 mugenda kuba nga muyisa etteeka nti kooti ey'amagye General Court Martial erina okuba ng'ebeerawo ate kiteekebwe ne mu mateeka g'eggwanga erya Uganda newankubadde tekibaddeemu. Wano batugamba the ruling National Resistance Movement NRM Parliamentary Caucus has pledged endorse President Museveni's plan to have military courts continue prosecuting civilians allegedly found in illegal possession of firearms, the government chief whip Mr. Hamson Obua has said. Bano nno nga bagamba nti pulaani oba enteekateeka ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu ey'okulaba nga kooti z'amagye zikkirizibwa era ne ziteekebwa ne mu mateeka nti zigende mu maaso okuwozesa abantu newankubadde bantu ba bulijjo, wabula kasita baba nga bagambibwa kuba nti basangiddwa n'ebyokulwanyisa oba n'emmundu oba n'ebintu byonna ebyefaananyiriza eby'amagye.
naye wano jjukira bakugamba nti basobola okufuula ekintu eky'amagye mu ddakiika entono ne bakugamba tukusanze n'ekintu ky'amagye olwo ne bakusindika mu General Court Martial. Kati omukulu agamba njagala ebeere ng'eddawo. In his address delivered after the closure of the February 21st State House meeting with Mr. Museveni 80, Mr. Obua revealed that the proposed amendments to Uganda People's Defence Forces Act will be reworked to insert a provision allowing civilians that undergo such trial to appeal the decisions of the military court in ordinary courts. Nti kino abantu ba bulijjo bajja kuba basobola era nga bakkirizibwa okubeera nga beewozaako naddala nga basinzira mu kooti eza bulijjo newankubadde nga kooti y'amagye ejja kuba emaze okubakyajinga, ejja kuba emaze okubeera nga ate kusalira omusango tukusanze n'ebyambalo by'amagye oba ebyefaananyiriza eby'amagye. Kakati kino mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda tekibaddeemu, wabula kigambibwa nti okusinziira ku babaka bano ab'ekibiina ekya NRM nga basisinkanye mukama waabwe tewaabadde kuwakanyizibwa wabula okugjako okuwanika obuwanisa emikono ne bakkiriza nti ssebo komanda ky'ogambye tugenda maaso nakyo. Paalamenti essaawa yonna ojja kuwulira nga batebulinze ensonga eyo era nga batudde nti kooti ez'amagye zigenda kubanga zigenda mu maaso bakye tuyita military courts zigenda kubanga zigenda mu maaso n'okubeera nga ziwozesa abantu ba bulijjo newankubadde ba civilian nga bw'obadde ng'okiraba. Ba foot soldiers abavubuka abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform babadde basimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti oba chairperson wa kkooti eno ey'amagye amanyiddwa nga Brigadier General Robert Freeman Mugabe eyakwata entebe eyo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2022 nga chairperson owa kkooti eno abangi gye bayita kangaroo court. Kakati we twogerera embeera eyongedde okubanga etabuka mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Essaawa yonna ogenda kulaba nga wazzeeyo emberebezi ey'okukyusa ssemateeka w'eggwanga bongeremu akawaayiro ako akakkiriza kooti z'amagye okubeera nga zituula zibeere nga ziwozesa abantu ba bulijjo ekintu ekitabaddengawo. Bankugambye kino kibadde tekiri mu ssemateeka era njagala okutegeeza gwampuliriza abalamuzi ba kooti enkulu okwali Justice Owiny Dollo twaliko ne ba Catherine Bamugemereirwe baatuula gwe yali atugoberera nabikuwa ne bawa ensalawo yaabwe nti kooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka era tekkirizibwa. Kakati nkutegeezezza nti abasajja abakulu n'abakyala abakulu okuva mu kibiina kya NRM basisinkanye mukama waabwe era y'ensonga bwe twogerera eri ku mmeeza era gy'ogenda okuba ng'olaba essaawa yonna. Kakati gwampuliriza weebale kuba ng'okyagoberera tukyagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako era ebinaaba bivuddeyo byonna ogenda kuba ng'obifuna. Katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubedda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.